Mugekiro kyalira amagye gatabuse President bamunoonya talabikako. Omukazi abadde akola Bomu Bamukutte ate bakondo bayooleddwa. Gavumenti ya Uganda efulumizza enteekateeka etali ya nkomeredde ey'okungubaga n'okuwerekera abadde gavana wa Banka ya Uganda enkulu Professor Emmanuel Tumusiime Mutebire. Uganda olwaleero yazuukidde mawulire ga nnaku ag'okufa kwa Professor Tumusiime Mutebire yafiiridde mu ddwaliro e Nairobi mu Kenya wali ku muliraano. Minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ategeeza Kyabbasi y'obujjajja akawungeezi kano nti oluvannyuma lw'ensinkano wakati wa gavumenti n'abafamire y'omugenzi bakaanyiza nti nno omubiri gw'omugenzi oyo gwakuzibwa ku butaka ku lwokubiri okwosa enkya n'enteekateeka endala okumalako sabbiiti nnamba olwo naaziikibwe ku bbalaza ejjange ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ewaabwe Kabaale mu Kigezi. Omanyi yafiiridde e Nairobi kati bode ejja kutuuka ku Kisaawe Entebbe ku Gwokubiri Tuesday then egende mu funeral home kati Ogwokusatu tujja kubeera ne vigil mu Makage Kololo then olunaku Ogwokuna Parliament ejja kutuula essaawa z'okumakya ssaawa 4 okupayinga tribute oba kumwogerako mu Parliament. Olunaku Ogwokutaano tujja kubeera n'essaala Kololo zibikulembeddwa ekkanisa then body ejja kugenda e Kabaale mu weekend then okuziika tujja kuba Monday. Tujja kutandika kusookera mu kanisa ey'Erugalama tumusabire then saa 8 tumuwerekere mu maka ge mu Kabaale municipality. Alternative program gye tukoze ey'okuwerekera munaffe Governor wa Bank of Uganda Professor Emmanuel Tumusiime Mutebire. Ku myaka 72 kwafiiridde Professor Mutebire mu byafaayo ye Gavana wa Banka ya Uganda akyasinze okulwa ku kifo ekyo. Yatandika okulembera Banka ya Uganda enkulu mu mwaka 2021 okutuuka waafiiridde. Professor Mutebire waafiiridde nga takyava ku ndiri nnaku ntono eziise yaddusibwako mu ddwaliro Nakasero nga biwala ttaka gye yaggyibwa ng'embeera etabuse n'atwalibwa e Kenya. Mutebire yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa Gatonnya omwaka 1949. Waafiiridde nga ebula ennaku 3 zokka akoonole emyaka 73. Mutebire abadde munnabyanfuna omugundiivu yakulemberamu okubaga nnamutaayiika yabbula Uganda mu katuubagiro k'ebyenfuna akaaliwo wakati w'egy'ensanvu n'egy'ekinaana. Yegatta ku Makerere University mu 1970 n'alondebwa okulembera abayizi banne ku University nga Guild President. Wabula mu 1972 ebizibu byamujjira bwe yakwata akazindaalo mu lujjudde n'akolokota nnyo gavumenti ya Mindade yali afuga Uganda mu biseera ebyo olw'ogoba abayindi abaali bamaamidde ebyenfuna bya Uganda gye byaggwera ngadduse mu ggwanga lino n'awaŋŋanguka. Yasomera Makerere University, Durham University e Bungereza ne Oxford University nga nayo ye Bungereza. Akoledde mu bitongole by'ensimbi bingi yaliko omukugu yeebuzibwako mu banka y'ensi yonna International Monetary Fund, UK Department for International Development ekya Bungereza n'ebitongole ebirala. Yaweebwa ekitiibwa ekya Honorary Professor ku ssettendekero e Makerere ne ssettendekero wa Nkumba ekya Honorary Doctor of Philosophy okusimba emirimu gye gyaweereza eggwanga. Gavumenti ya Uganda olwaleero ejjengalo ku mulimu gw'okuzimba oluguudo mwasanjala olw'ebalamu ekibuga olwakazibwakiri ya Kampala Northern Bypass oluvannyuma lw'okumaliriza omutendera ogwokubiri okulungudde emyaka kumpi 6 mulamba. Oluguudo luno oluweza kilomita 22 nga lutandikira Nambole ne lugukira e Busega lwazimbibwa n'ekigendererwa eky'okkendeeza ku mugotteko gw'ebidduka mu kibuga ng'abasaabaze abatalina kibeetaaga nnyo Kampala basobola okweyambisa oluguudo olwo bwe batyo ne basaliikiriza oba okkiibiriza ne beeyongerayo mu byalo gye balaga. Omulimu gw'okuzimba oluguudo olwo gwatandika mu 2004 era omutendera ogusooka gwafundikirwa mu 2009 wabula omutendera ogwokubiri ogwali ogw'oggaziya oluguudo olwo luyise emmotoka 22 gwatandikibwako mu 2015 okutuusa lwe gufundikiddwa olwaleero. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Lupo asinzidde ku nkulungo y'e Busega wabadde omukolo gw'okutongoza oluguudo olwo n'akyomera nnyo abantu abafiirizza gavumenti obutimbe bw'ensimbi abagaana okubaliyirira ku ttaka gavumenti bwe beegenda okuyisa oluguudo. That the project started in 2004, but the contractor was provided with 100% access to the site in September 2019. Should be reason enough
on issues to do with land, which is required for infrastructural development. That 54.81 acres of the 59.52 acres have been compensated, accounting for 92.1%. Vice President era awagidde ne Ssekuwagira enteekateeka y'ekitongole kya KCCA ey'okugoba abatembeeyi ku nguudo za Kampala agambye nti ekiseera eggwanga lifune ku kibuga ekyeyagaza era ekitebenkevu. But I would like also to thank the Executive Director of KCCA for the good work that she's doing in Kampala City, consistently, systematically, quietly, but we are seeing the results. Madam, we are seeing the results. Minister Mbezo ebyentambula Musa Echweru abudde abakulembeze bajje ebyobufuzi mu nteekateeka ez'okugogola Kampala. We also have noted rapid establishment of mobile road side markets along the provided dedicated pedestrian walkways. This is illegal. These markets are a very big problem. When their merchandise is put along the walkway, pedestrians are forced to walk into the carriageway, compromising their safety with the speeding vehicle. It has also been noted that these market vendors always throw their trash into the big drainage structures and channels at the end of the day, causing blockages downstream. Yakulira ekitongole ky'enguudo Kiyunula Allen Kajina alabudde abakozesa obubi enguudo nti baakuvunaanibwa mu mateeka n'okuliwa baliwe era n'alabula ababba obupande nti kaakubajjuutuka. Mpozi tukubiriza abanaalukozesa oba abalukozesa kati balukume ng'olwabwe oba bw'okuma ennyumba yo kubanga tusanzeemu abamu abatamiivu abatomera guardrails ne zimenyeka waliwo ababoda abata respecting shoulders ne road reserve waliwo ab'obutale abakozi nga accidents akatale babuteeka mu makati g'oluguudo nga wali ebusega waliwo taxi park ezize luno oluguudo luliko speed y'amaanyi era lubeerako accidents abantu bwe batalukozesa bwe twaluzimba. So tusaba abantu banange bakole ne KCC ab'obutale n'aba taxi park bagende mu bifo KCC bye yategeka okukola emirimu egyo. Omulimu gwaffe gwe kulaba nti tubeerawo buli kaseera okuluyonja n'oluddabiriza. Omukawo gwa Bulaaya European Union ne gavumenti ya Uganda beegattaamu okusasulira omulimu gw'okuzimba oluguudo olwo nga luwemesa ensimbi ezisobye mu bukadde bwa €7.5. Ekereziya Katolika wano mu Uganda olwaliro ekuzizza olunaku olw'ekigambo kya Katonda n'okulaga obwennyamivu olw'ebikyamu ebyeyongera mu ggwanga lino omuli amaka okusaanawo, ettemu, enguzi n'ebirala. Cathedral Administrator wa Lutikko Rubaga Reverend Father Chirizi Salimayanja asinzidde ku Lutikko Rubaga ku mukolo era ogw'okujjukira abafumbo bonna abagattiddwa mu mwezi guno ogwa Gatonnya n'ategeeza nti amaka mangi ensangi zino tegatebenkedde n'akamu. Era amaka gatulugunyiziddwa ne mu byobufuzi ebitali birungamu era amaka entalo bwe zibeerawo amaka ge gabonaabona. Abantu bangi abamu bagweredde mu makomera, taata baamusiba amaka gajja kudobonkana oba maama baamusiba amaka era gabanga gakoseddwa nnyo. So ne tukubiriza gavumenti efuba okukola kyonna ekisoboka okulaba nti amaka gabeera bulungi. Amaka bwe gatatebenkera eggwanga teriyinza kutebenkera. Amaka bwe gatatebenkera nga tegalina mirembe amaka gajja kutandika okuzaala ababbi. Ennaku ze tulabye abaana bwe bakwatira ku bypass baana bato bava mu maka. Amaka bwe gatabeera malungi mwe mujja okuva abali b'enguzi ababba ssente z'abantu, mwe mujja okuba basibo servants abatalina buvunaanyizibwa. So amaka gateekwa kukolebwako twewale ebizibu ebiyinza okutuukirira eggwanga. Father Mayanja era anakuwadde nnyo olw'emiwendo gy'amafuta egyekanamye ensangi zino n'agamba nti embeera eno ezibuwazza ebintu ebirala bingi. Reverend Father John Mary Sekibaala okuva mu konventi y'abasisita Tomi mu kigo ky'e Buloba ng'era ye muyima w'abafumbo abagattiddwa mu mwezi guno ajjukizza abafumbo obutava ku biragaano bye bakuba. Batugamba marriage is the masterpiece of God's creation. Akonkatadde mululi zalusoma ku lunywera mu birabe eyo. Kakati nno masterpiece yaffe eyo tugiwumbawumba tutya. Obufumbo ntamuŋŋanda etuula ku masiga asatu. Era kasitojjako erimu ng'eggwanga eyiika tefumba erisooka okwagala. Era kye muva mulaba ne bwe baba bamanyi nti mwayagalanako dda mubaddeyo n'emyaka egyo gye tuyita egya poteya. Era Father bw'atandika agamba gundi ne gundi mwagalana. Era senga omwagamba nti nedda tugamba bugambye misa ewedde mugende mirembe. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abafumbo ab'omu Gatonnya Anet Katende afalansidde abafumbo okuba ekyokulabirako ate n'okwongera okubeera obumu kibasobozesa okulwanyisa byonna ebibasoomooza.
Poliisi n'amagye ekyotera bakutte omukyala gwe bateebereza okuba n'ebintu ebiyambisibwa mu kukola bomu. Omusasi waffe Ssozi Ssekimpirwazi kalutuvire ku ntono. Wabaddewo akabuguutano ak'amaanyi ku poliisi y'e Kalisto mu disitulikiti ey'Ekyotera. Poliisi y'Ekirumba bw'ekutte omukyala ategerekese nga ye Nabuuma Justin w'emyaka 25 n'ebintu ebyefaananyirizaako ebyo ebikola bomu. Okusinziira ku likodi za poliisi kiraga nti omukyala ono Nabuuma Justin abadde abeera mu bitundu by'ekyabakuza ng'era abadde n'obuto lwa myezi nga 8 kyokka nga yagenyerwaddeko mu kitundu eky'Ekirumba ng'olwo bwe yafunyemu obutakkaanya n'abamu ku booluganda lwe kwe kwata ebibokisi by'addazze nabyo ne babikasuka mu luggya era bagenze okubyekebejja nga birimu ebintu bye badde bagamba nti birabika okuba nga bitega bomu. Poliisi y'Ekirumba yatemezeddwako mangu nnyo era nejja neeyolayola omukyalo ono n'ebintu bye n'ebiteeka ku poliisi ey'e Kaliisizo ng'olwo abasirikale aba poliisi ab'amagye n'ebitongole ebirala bikuuma ddembe gye bizze okwongera okwekebejja ebintu bino era gye bikkidde nga Nabuuma Justin n'ebintu ebikwatiddwa ne bitwalibwa ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa. Okusinziira ku likodi za poliisi ziraze newankubadde nga Nabuuma Justin amannya ga Kiganda abadde mu Nyalwanda awedde emirimu ng'era kigambibwa nti ekyabakuza gye yavudde babadde batandise okumwekengera. Kaweefube waffe okwogerako n'omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka agudde butaka oluvannyuma lw'okumukubira amasimu agawerako nga tagakwata. Ku CBS FM leediyo y'obujjajja nze Ssozi Ssekimpirwazi Kyotera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya amateeka okuyiwa kasasiro mu mwala nga munnamateeka David Baxter bakibinga bwannyonnyola. Akawaayiro 66 ak'omu tteeka erifuga enguudo musango gwa nnaggomala omuntu yenna okuziyiza entambula y'amazzi ng'ayiwa kasasiro kazambi mu myala egizimbiddwa ku nguudo ez'olukale n'enguudo zimwasanjala oba bwakkiriza omuntu yenna okuyiwa kasasiro oba kazambi mu myala egyo era ekibonerezo engasi $96 oba okusiba emyaka 2 oba byombi. Minisita ebyenjigiriza mu bwakaka bwa Buganda wadde alipoota ku masomero g'obwakabaka agaguddwawo ng'eraga nti tewaliwo muyizi yenna yalemereddwa kudda ku ssomero olw'okufuna olubuto oba okuzaala. Minisita eno egambye nti kino nno kigiwadde essuubi nti kaweefube okujigiriza abaana empisa n'obukulu obw'okusomesa binnyikidde bulungi nnyo baana ba Buganda okukina oba oliawo ku bitundu ebirala. Minisita ebyenjigiriza mu Bwakabaka era etegeezezza nti yakagaba basale ezisoba mu mutwalo mulamba era bakizudde nti abayizi bonna okutwaliramu abaweebwa basale bazzeeyo ku masomero. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asinzidde wano ku mbuga Bulange Mengo n'ategeeza nti newankubadde eggwanga lisoomozeddwa nnyo olw'abaana bafunye embuto mu biseera eby'omuggalo naye eky'omukisa omulungi amasomero mu Bwakabaka tegasanze kusoomozebwa kwa ngeri eyo. Kuva mu masomero gonna aga primary aga secondary ate n'amatendekero g'Obwakabaka amaloboozi ennaku zino gatambula abaana bangi baafuna embuto era tebali mu masomero naye ffe mu Bwakabaka abaana baffe bonna baakomawo nga bali bulungi. Tetulina mwana n'omu mu masomero gaffe yafuna lubuto, tetulina mwana n'omu yazaalira mu muggalo era kino nayagadde tukikaakirize bulungi nti neebaza obukulembeze mu masomero g'Obwakabaka nti abaana baffe bampisa era tuli basanyufu twalina olukiiko lwaffe mu mutimbagano abakulu b'amasomero ne bawa ripooti abaana bonna baakomawo bulungi nga balamu. Kitegeeza nti ensonga ezimu ezivirako abaana okugamba nti bafunye embuto oba okufunisa abaala embuto kiri mu nkuza y'abaana engeri gye bakuziddwamu ewaka n'amasomero gye balaga. N'olwekyo tukubiriza abazadde okusookera ddala bongeremu amaanyi mu nkuza y'abaana n'eddoboozi edduŋŋamu baleme kwonooneka kyokka ate n'amasomero tugakubiriza gayigiriza abaana empisa n'obuntu bulamu. Oweekitiibwa Dr. Nankindu Kavuma agambye nti kaweefube w'enjiri ya Nnaabagereka ey'okukuuma obuntu-bulamu mu baana by'ebimu ku ebisobozesezza abaana okwekuuma obulungi mu myaka 2 egy'omuggalo nga tebasoma. Ng'abaana baffe abamu basobodde okubeera ewaka ne batandika obulimiro ne bakola emirimu egy'emikono ewaka ate abaana abekyewuunyisa nga balubiri Nnaabagereka naye mu ssomero waliyo ennimiro y'abaana kati kye baayiga ku ssomero kibayambye mu muggalo okuba nga balina kye bakola ne beekuuma. Ekyokubiri obuntubulamu busookera wano ne busaasaanira ewalala. Obuntubulamu mu masomero gaffe gye buli bwogerwako era kumpi butuuka butereevu ku buli mwana. Abaana baffe ne babeera nga empagi z'obuntubulamu bazikutte bampisa
bassaamu abantu ekitiibwa ate bawulimanya okuwuliziganya n'abazadde bwe waawo osanga bandifunye ebizibu singa tebasobola kuwuliziganya n'abazadde baabwe era ndowooza Nnaabagereka agenderaawo eddoboozi eryo ligaziwe okusukka mu masomero g'Obwakabaka ligende ne mu baana abalala. Abantu abalala 15 abateeberezebwa okuba bakabinja k'abakonda abateega abakozesa oluguudo lwa Northern Bypass ne babatuusaako obulabe bayoleddwa mu bikwekweto bya poliisi n'amagye ebikyayinda. Mu bikwekweto bino ebiyindidde ekyebando mu Limira Zone abakwatiddwa batutte ab'ebyokwerinda mu bifo gye basula eyo ne gye bagwiridde ku bitereke by'enjaga n'ebiragalalagala ebiwerako bye babadde bakozesa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala Loko Yesigira agambye nti sibaakussa mukono okutuuka nga obumenyi bw'amateeka buwedde ku luguudo olwo. Bano olubadde okukebera mu bifo bye babakwatiddemu bazuddeyo ebiragalalagala. Kikwekweto kino kiddiriro embeera ebaddewo ey'okuba nti wabadde wabeerawo obulumbaganyi mu bitundu ebyo nga kwotadde ne ku luguudo lwa Northern Bypass. Abakwate baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka olunaku olw'enkya ng'ate ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso. Mu kiseera kino abantu abasukka mu 1000 be bakakwatibwa mu bikwekweto ebizze bikolebwa ebitongole ebikuuma ddembe ku luguudo lwa Kampala Northern Bypass. CBS FM tusabula muziki ku muziki. Kirungi tubeere ba Luganda ffenna wamu Uganda nsi yaffe ate nsi nnungi buli munnayuganda abeere n'obuvunaanyizibwa okulaba ng'esigala nga nnungi ng'Omukama bwe yagituwa. Tubeere bakozi tubeere b'amazima tusobole obwenkanya buli omu ng'alaba nga afuna ekintu ekituufu twewale enguzi n'okunyigiriza abalala mu byensimbi twewale okukotogera n'okubba ebyo byonna byonna byengeri eyo corruption egiwire eri mu nsi economy eyonoonese kubanga waliwo corruption wali bwenkanya abakulembeze buli omu ali ku lulwe oli bwafuna institution asooka kwekkusa ebyo byonna byonna singa tubyewala tujja kubeera mutambulira muno okubeera nga tukkiriza tubeera n'okukkiriza okwo kwennyini nga kyetujja mu kereziya kyetusoma mu kereziya ne mu kigambo kya Katonda kyetukola mu bikolwa. Mu kweteekerateekera okutuuza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere anaatuuzibwa ku Lwokubiri luno nga 25 January Kyabasa Famma ekutuusaako obubaka bwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Famma gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Klabu ya KCCFC yesoza oluzannya lwa ttiimu 32 mu mpaka za Uganda Cup bw'ekubye Busia United goal 2-1 olwaleero. Omupiira guno guzanyiddwa mu kisaawe Busia era ggoolo za KCCA ziteebeddwa Gift Ali ne Charles Lwanga. Empiira emirala egizanyiddwa Nduupu Araka ekubye Paida United ggoolo 3 ku bwereere ate Mbarara City n'ekuba 6 o'clock ggoolo 2-1. Bwetyo KCCA Mbarara City ne Nduupu Araka beegasse ku kilabu endala ezeesozedde omutendera gwa ttiimu eza 32 okuli Police, Vipers, URA, Wakiso Giants, Kitara, Busoga United n'endala. Ate mpaka za Premier League ebungereza mpira egizanyiddwa Arsenal eremaganye ne Burnley tewali alabika katimba ka munne ate Liverpool ekubye Crystal Palace 3-1 nga mu kiseera kino Chelsea ne Tottenham Hotspurs bakyattunka naye nga Chelsea gukulembedde ggoolo 2 ku bwereere. Ate mpaka za Africa Cup of Nations ezindire Cameroon mpira ogukyagenda mu maaso guli wakati wa Burkina Faso ne Gabon era we twogerera guli ggoolo 1-1 nga ku ssaawa 4 ez'ekiro Nigeria bagenda kubulonda ne Tunisia. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa Gatonnya omwaka 2022 bwe lwali bwe luti mu 2017 abooluganda lw'omugenzi Janan Luwum eyaliko Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda baalinnya eggere mu nteekateeka ezaali zikoleddwa ez'okuziikula ebisigala by'omugenzi biddemu biziikibwe mu kitiibwa. Ekkanisa ya Uganda yali yeetegese okusengula ebisigala ebyo bitwalibwe ku lutikko enkulu e Namirembe omugenzi akolweko emikolo emitongole olw'ekitiibwa kye yalina wabula abooluganda bakisimbira ekkuuli.
Ambassador Dr. Olala Otunu eyali akuliddemu kaifo okusengula ebisigala bye kyamugwako abakulu be bakamutema nti omuntu waabwe yeewummulira dda nti era okumuziikula kibongera nnyiike n'okuzza ekitundu kyabwe emabega. Ssaabalabirizi Janan Luwum yali munnaddiini ate eri Antama eyali yeekoledde erinnya ng'ayogerako ati ku nsobi ezaakolebwa nga Pulezidenti Idi Amin Dada era bw'ati amazima ge gaamussa. Obudde bugayigayi mu nsi ya Burkina Faso, gavumenti ya Marc-Christian Kabore bwebuke ensanga ekyaliko kunaaba kuwonga nnyo anti amagye gaabwe geegugunze era olwaleero lwonna emmundu esibye enkekera mu nkambi ez'enjawulo naddala ez'omu kibuga ekikulu Wagadugu. Waliwo oluvuuvuumo olusibye luyita ku mikutu emitimba emigatta abantu nti ye President Marc Kabore amagye gaamukubye dda ekijji kyokka bino gavumenti ebisambaze newankubadde ate obudde buzibidde nga mpawo amanyi mayitire ga pulezidenti oyo. Bannansi abali mu kibuga Wagadugu bagamba nti olwaleero baakeredde mu kusatira kwennyini emmambi yabadde kyejjeesale bw'eti amasasi ne gatandikirawo okwesooza mu nkambi z'amagye ez'enjawulo ne ku kisaawe ky'amagye ekiriraanye ekisaawe ky'eggwanga ekikulu. Minisita w'ebyokwerinda Bartholomew Simpore asinzidde ku TV y'eggwanga n'akakasa nti gavumenti yaabwe tennagwa nti era n'olutalo olubadde lubindabinda balulinyeeko bw'avudde awo n'abakakasa nti omukulembeze eggwanga gy'ali atemye bukofu era ateredde entende ng'agamba nti kaakano amaanyi bagatadde okwogerezeganya n'amagye bamanye ensonga zaabwe zibasiibwa. Newankubadde omukulu abikakasizza bw'atyo naye agavayo gagamba nti obudde bugenze okukonera ng'amasasi gakyawulirwa mu bitundu ebimu. Marc-Christian Kabore eyali munnabyanfuna omugundiivu era yamala ebbanga ng'aweereza mu bbanka oluvannyuma n'abeerako ne ssaawa minisita wa Burkina Faso yawangula obwa pulezidenti mu 2015 era kwe kulonda okwasookera ddala mu ggwanga eryo nga bamaamuddeko omusajja mukulu Blaise Compaoré bannansi gwe baatwalaganya ng'asusse okweyongeza ebisanja. Wabula gavumenti ya Kabore yatandika okuyuuga mu myaka egyo egiyise olw'abannalukala abayisiraamu abagirwanyisa ng'era emirundi mingi nnyo bannansi babadde nga beekalakaasa nga baagala gavumenti ya Kabore eveeko nti kubanga esusse obunafu ate nga n'amagye galina ensonga ezigaluma ntoko. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda efulumizza enteekateeka etali yankomeredde ey'okungubagira n'okuwerekera abadde gavana wa banka enkulu Profesa Manuel Tumusiime Mutebere nga bakungubagirwa wiiki nnamba. Gavumenti leero ejja engalo ku mulimu gw'okuzimba oluguudo mwasanjala olwa Kampala Northern Bypass oluvannyuma lw'okumaliriza omutendera ogwokubiri okulungudde emyaka 6. Poliisi n'amagye ekyotera bakutte omukyala gwe bateebereza okuba n'ebintu ebyeyambisibwa mu kukola bomu. Mu Burkina Faso obudde bugayigayi gavumenti ya Marc-Christian Kabore bwekeesa kunaaba kuwonga nnyo anti amagye gasibye geegugunga era olwaleero lwonna emmundu esibye etokota buteddiriza mu nkambi z'amagye ez'enjawulo naddala ez'omu kibuga ekikulu Wagadugu. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.